tulina obuzibu enguudo zaffe zonoonese olw'okuba nga tulina abakulembeze ababi, zonoonese ziweddewo. Tulina obuzibu bw'oku nnyanja, tetulina abatwogerera ngaffe abavubi. Tulina obuzibu bw'amasomero, UPE gyeziri naye tewali batwogera kulaba nga tufuna omutindo gwennyini ogusaana. Tulina obuzibu bw'amalwaliro gaffe aga gavumenti gonna. Ogendayo tewali saavisi nnungi lwakuba nti abakulembeze baffe bakibogwe. So tulabira ddala nga tunasindika Honorable Ono Muvule okutukiikirira, ajja tukolamu omulimu ogw'amaanyi, ajja tukiikirira bulungi. Era mmwe mwenna abatanamwegattako mujje tutambulire wamu tulabe nga tuvuunula ekitundu kyaffe okukijja yonna gye kiri. Neeyanzizza ng'aviira ddala ku kyalo Katosi Town Council mu ggombolola y'Entenjeru. Neebaza mukulu Mivule Honorable waffe Tubbi olw'okujja ne yeesimbawo. Ekyamazima ebimu ku byanfuula okuba nga ndi muwagizi we era omu ku abo baddayihards be, ekisooka muvubuka munnaffe, ate ekyokubiri talya mu kigambo kye. Kugeza yali yatusuubiza ewiiki nga 2 emabega nti agenda tuwa mu nsawo yaffe ateeremu emitwalo 5. Banesente zino tuzifunye ndi nazo mu ngalo, kyekisookera ddala kitegeeza mukulembeze atalya bigambo bye, ayogera ebyo byasobola okukola ki okutuukiriza. Ekyokubiri, muvubuka munnaffe tusobola omunnyonnyola ebizibu byaffe ne tubitegeera kubanga abadde nga ajja atuyamba si gwe gusooka, yatugabirako ku nkoko emabegakaawo. So tulaba nga ddala kituufu bwe twetaaga ewaffe omukono south okulaba nga tukiikirira. Era bannange mwenna abatanneegatta ku ttiimu Mivule, mujje, omulyango kyali mukkule, mujje tulabe nga tubeera wamu, tutambulire wamu, tulabe nga 2026 tununula constituency yaffe eya Mukono South. Neeyanzizza nnyo okukkiririza. Njagala ogattemu nti so njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakulu bano olw'omulimu gwe bakoze ogw'amaanyi okulaba nga babunyisa enjiri y'akatereka Mivule okwesimbawo 2026. Era ntwala omukisa guno okubategeeza nti njagenda mu maaso n'okuwagira emirimu gy'abantu bange abampagira kubanga banjiriddewo omubiri. Twatandika abantu batunyumba nga bagamba oyo talina gy'alaga, naye kakati abantu olwaleero bagamba nti omusajja abali kuvuganya okw'embiranye mu Mukono South Mivule watakwata kisooka era gwe balabamu amaanyi. Kati n'olwekyo abantu bano bakoze omulimu gw'amaanyi, ate kiba kirungi okusiima omuntu akukoledde kubanga ekyo kaba kabonero kankukunala nti omwesigwa alibeera omwesigwa. So mbeebaza mukulu Nsubuga Ssebo akuliddemu enteekateeka omu ku bafuuti soldiers bange ab'amaanyi ku gulawundi. Njagala okukukwasa akasente kano ku lwa banno okulaba nga oyongera okubakunga tulabe nga twongera okukola ki okuteekamu amaanyi mu kalulu. Njagala kutegeeza bannamukono South nti tujja kukola ebintu bingi nnyo banaatwesiga 2026. Tetuli mu kampeyini tezinnatandika naye nga tuzza kino kikyali kituuza. Tweyanzeege akasente kaffe Honorable nga yakasuubiza emitwalo oba balabala akasente kaffe Honorable nga yakatusuubiza kakano katuuse mu nsako yaffe. Era Ssebo Honorable webale nnyo, tusuubiza otambula naawe buli wamu paka nga tukutuusizza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzike. weko gyekimwogerako
itafaali lyo tugaseeko olw'abavubuka tukusuubiza nti tujja tutambula naabo era tukusuubiza nti tujja kuba beesimba okulaba nga tukunyweza akalulu